Nkwaniriza nnyo mu budde buno we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne NBS TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Tororo yabadde ewezezza millimeters 17 n'obutundutundu 6 ate yo mu Soroti zabadde ziweze millimeters 14. Olwo mu Kampala yabadde ewezezza millimeters 11 n'obutundutundu 7. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gukyasaasaanidde amasekkati ga Ssemazinga wa Africa. Omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako okuggyako ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe n'okusingira ddala mu kitundu ekyo eky'ekkotido. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebiwerako nga n'ebbugumu erya waggulu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Ate byo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 28. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira nti ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 25 era nga tusuubirayo n'enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira ekibuga nga London, Washington ne mu Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya. Kyokka nga ate yo mu Johannesburg ne mu Dubai tusuubira nti akasana kajja kwememula era ng'ogunaayaka mu Dubai gujja kuweereza ddala degrees 34 era nga gunaazuukusa ne kawekwa eggangu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne NBS TV. Nze Lubega Michael.